Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Omuntu okuloota ng'olina ekyoto ky'okuma. Nabannyonnyola ku ekyoto kye kiki. Ye wali obaddeko awo n'obeerawo omuntu akugamba nti gwe ŋŋenda kukumira ekyoto mu kyalo, ojja kumpulira. Nkimanyi bantu bangi ebyoto ebyo mubirabyeko, mubirabye n'ewammwe nga bazadde bammwe babikuma, bajjajja bammwe babikuma, ne mu masabo gye mulaze era basooka kugamba okume mu kyoto. Tosobola kuvaayo nga tokumye mu kyoto. Kale kasooka tujjukanye ekyoto kye ki? Ekyoto kye kifo kyonna ky'ogendako okusitula empewo ennungi oba embi okujja okukola ky'oyagala. Ekyoto kibeerako ebintu bingi nabannyonnyola. Kibeerako okusaba omukisa n'okusiraanya, okusinziira gwe ku mutima gwo. Kakati bwe tudda wa sitaani waliyo ebyoto, kuba bo baabitegeera. Neeno mu kusinza Katonda naye waliwo ebyoto, naye bikumwa. Tulaba Moses baakuma ebyoto. Nuuwa yakuma ekyoto ng'amataba gamaze okuggwaawo. Awo Katonda alyoka amugambe nti siriddamu kubonyaabonya nsi, siriddamu bassaako kikolimo. Bwe tulaba mu Bayibuli bannabbi bonna abasinga abaalimu baakuma ebyoto era baalina ekyoto. Kale ne mu maanyi g'enzikiza mu kusamira naye waliyo ebyoto babikuma. Ebyoto bino, ekyoto nga bw'okiraba nabagamba nti si bw'obeera okiraba, ebyoto babiteekamu ebintu bingi. Kakibeere kyoto kya musajja wa Katonda ng'asinza Katonda mu mwoyo n'emazima. Ekyoto kye olina okukyegendereza kubanga tomanyi kiki kye yakola ku kyoto ekyo. Waliwo ebyoto nga byakufukamirako, yakiwanga afukamidde, n'obaawo ekyoto nga yakiwanga ayimiridde, n'obaawo ekyoto kyo nga yakiwanga yeebase, n'obaawo ekyoto nga kyo yakiwanga agamba kino bw'otayiwako mwenge tewabaawo kigenda mu maaso. Kyobola nti ekyoto kibeerako omuntu akisaddaakira, kibeerako omuntu akiweereza, akikuuma nga tekizikira. Era ne bw'ogenda mu Buganda waliwo ekyoto ekitazikira ng'oyingira e Bulange Mmengo. Kale olwaleero nazze kunnyonnyola, singa oloota ekirooto ng'okuma ebyoto, ebiseera ebisinga babatwala nnyo mu bika byammwe mukuma ebyoto. Ate era abamu mugenda ne muloga bannammwe ne mubakumira ebyoto, ate abalala babakumira ebyoto. Ki ekibeerawo omuntu wagenda n'akuma ekyoto? Omuntu wagenda n'akuma ekyoto, okugeza bw'ogenda mu ssabo, mulimu ebyoto bingi ate byanjawulo. Waliwo ekyabamweyana, ekyandawula, wabaawo ekyamayembe, era bibeera byanjawulo ebyoto ebyo. Nja kuddamu okola vidiyo ennyonnyola biki bibawanga wansi w'ebyoto ebyo. Kyovola nti oli waagenda n'agenda nti njagala gundi afe oba ebintu bye bife, wabaawo ekyoto kye bamulagirira kyagendako. Ekyoto ekyo akifuuwamu era ng'ayogera. Kati mu kwogera kuno asooka teekako saddaaka. Era ekyoto ekyo okukola obulungi olina oteekako saddaaka. N'olwekyo ekyoto ekyo kisitula buli maanyi gonna g'abeera asise. Era bw'agamba nti gundi mpewo gundi, genda ewa gundi, njagala bife, njagala bisiraane, njagala bibeere bwe biti, njagala bikole bwe biti, empewo eyo esituka n'erumba omuntu oyo kubanga babeera bagikuumyemu. Ng'omuntu wannakumamu omuliro nti gundi yakuvumye, genda omukube, wakyakumanyira, wakyakukola bwati. Kati naawe okuma mu kyoto ekyo, empewo eyo neefuna amaanyi
ate bw'ogisaako ne saddaaka nefuna kwetambulira. N'olwekyo bw'oba otanga okuma ebyoto, manya nti olina lubaale gw'obeera ositudde, obeera olina by'ositudde, obeera olina empewo gy'ozuukusiza. Bantu bangi baŋŋamba nnyo nti nze naloose jjajja wange aŋŋamba okukuma ekyoto. Abalala bamukisa mulungi bagaana oba ne bazuukuka nga tebannaba kubikuma. Naye nabagamba nti buli kintu ekikolebwa mu mubiri oba buli kintu kye tulaba ku mibiri gyaffe kisookera mu mwoyo, kisookera mu mwoyo. Omuntu ng'anaalwala asooka n'alwala spiritually. Omuntu ng'anaayavuwala asooka n'ayavuwala mu mwoyo. Yeeraba nga bamubbyeko ssente, bamubbyeko ebisumuluzo, oba nga asasula obusente 5,000, 2,000, 2,000. N'olwekyo naye bw'oloota ng'okuma ekyoto ekyo obeera ozuukusiza ng'ositudde emmandwa, ositudde lubaale, ositudde ebintu by'okufa. Kituufu waliwo ababikuma mu birooto naye ng'ekyoto kyakumye kya Bwakatonda, naye nakyo kiba kyakwegendereza kubanga ffe abantu abasinga abamu tetulina kye tuyita omwoyo owa discernment, mwoyo ayawula, mwoyo ategeera kiki. Naye jjukira omuntu bw'obanga owa mumusinza lubaale gwe musamirira, tewali ngeri yonna w'osobola kuloota kirooto ng'okuma kyoto kya Katonda, tekisoboka. Jjukira nti omuto gy'amanyi enkuba gy'etonnya. Omuntu ekintu ky'amanyi kyaloota. Tosobola kuloota Bayibuli nga toli musomi waki wa Bayibuli, nedda. N'olwekyo bw'omanya nti omumusamira n'okuma ekyoto, manya mulimu abamu nga kasita alokoka bw'ati nga geega amagezi gokka ge balina okukola nga bayita mu birooto, omuntu ono asobole okukuma ebirooto n'okuzuukusa lubaale. N'olwekyo bw'oloota ekirooto ng'ekyo, bw'oba osobodde okugaanira mu kirooto, Mukama mulungi. Naye bw'okiroota ng'okikumye ekirooto, situka tosigala nga weebase oyogere bw'oti. Ogambe mu linnya lya Yesu Kristo, oba okkiriza oba tokkiriza, yogera bw'oti. Ekyoto ekyo kyenkumye, oba kya lubaale, oba kya mayembe, oba kyaki, nkizikiza. Wajjukira Katonda yatuwa amaanyi ku lulimi, era ye bwe yamala okutonda ennaku 7 ne ziggwayo yawummula n'atuwa obuyinza, era obuyinza obwo tubulabira ku Adamu yabumuwa. Adamu n'atuuma buli kisolo kye yalabanga nti eno mpologoma, enongo, eno kino. N'olwekyo naawe zuukuka bizikize, zikiza ebyoto ebyo ng'oyogera ng'okozesa omusaayi ogwa Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Nga bw'oyogera kyogere mu mwoyo nga naawe okiwulira, era ebyoto ebyo nkulayirira bijja kuzikira, kubanga ekyoto teri mbeera etuuka ku muntu. Kabubeere bwavu bamala mukumira kyoto, kabubeere bulwadde bamala mukumira kyoto. N'olwekyo bano abalogo bo bakimanyi nti ebyoto bikulu nnyo. Kyova olaba nti omuntu osobola okubeerawo n'owulira ng'emmindi ewunya, manya nti waliwo ali mu gikukumira era emmindi eyo ekutuuseeko. Abaafuuka ku mmindi mukimanyi, emmindi eyo gifuuwa osonga ne gy'oyagala erage nti bife bizunge nga guno omukka bikolewo ebiti. Abaafuuwa ku mmindi mukimanyi. Naye kye mba muteerabira nti Katonda takwenya kwenyezebwa. Gy'okoma okutuusa obulabe ku baana ba Katonda, naawe manya nti osize ensigo mu babo. Ngenda kukola vidiyo mbabuulire omuntu akungula ate kyasize. Omukama Katonda abampeera omukisa.